Ekitongole ky'ebyobulamu kiri mu katuubagiro oluvannyuma lw'ekikakasa nti endwadde y'olukusense oba measles ebaluseewo mu ggwanga. Kamwenge ne Kamuli abakugu bagamba nti olumbe gye lwatandikidde era nga luzze lusensera amagombolola agawerako. This information we have got through our surveillance data, and we of course once we get such a report, we link up with our district health officers, and our aim is to make sure, one, that we treat the patients who have measles, those are the children, but also try to make sure we prevent the occurrence of such an outbreak. Kamuli ye wali eggombolola ezisinze okukosebwa okuli Butandisi, Nawannago, Balawooli, Nabwigulu ne municipality y'e Kamuli. Abaana bali wakati w'emyaka 5 ne 14 be basinze okukosebwa. Minisitule erumiriza nti entabwe evudde ku banoonyi b'obubuddamu abava mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo ng'abasinga ku bo baba tebeekebejjeddwa kumanya bifa ku bulamu bwabwe. Ebidiinidiini ebitaagala kugemesa baana nabyo bisimbiddwamu olunenga kanaaluzaala. We have of course religious sects who advise their followers not even to seek treatment when they are sick, not to have blood transfusion. Olukusense lukwata abaana abali wakati w'emyezi 6 n'emyaka 10 kyokka nga luno lusobola n'okukwata abantu abakulu. Obubonero kw'omanyira nti ebiyobi by'olina obulwadde kuliko omusujja, ekifuba ekikolokoota, okumyuka kungulu kw'amaaso, okuluma mu mubiri, ssenyiga ayitiridde, okujja amaziga mu maaso okutasalako n'oluvannyuma okubutuka omubiri. Gavumenti embeera y'aweeka atali luwatambula aseeseetuka egitadde ku bbali okusobola okukoma ku ndwadde eno obutasaasaana. Mu byekoze mulimu okwongera okunoonyereza ku ndwadde eno mu bitundu byonna, okusomesa abantu ku bikwata ku ndwadde eno n'obulabe bwayo, n'okuggulawo okugemesa abaana. Kyokka abantu era bakubiriziddwa okwewala okwetaba n'abaana abato abalina obubonero bw'obulwadde buno, okubagulizaako ab'ebyobulamu singa olaba omuntu alina obubonero bwe twogeddeko, n'okufaayo okutwala abaana okubagema. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.